ofune akatabo owandiike bu points, then ebinaasigalawo tujja kufuna akaseera waggulu oyongere okubeera skilled in finances. Amina. Tuli ready? Tuli ready? Okusobola okubeera ready, njagala oteeke bw'oti emikono gyo waggulu. Gikole bukozi bw'oti. Oddemu ebigambo bino gaye nti ayi Mukama ndi wa mukisa. Byogere n'amaanyi, ndi wa mukisa. Siriiko kikolimo kubanga Yesu yeetikka ebikolimo. Ndi wa mukisa nga nnyingira eka. Ndi wa mukisa nga nfuluma. Wayogera Mukama nti onaawange omukisa emirimu gy'emikono gyange. Era wayogera nti we nnaalinyanga nnaalyangawo. Olwaleero nzize nsobole okufuna amagezi engeri gye nnyinza okuba ow'omukisa. Nzibula amaaso, nzibula amatu, ompe omutima omugonvu ogukwata ebintu aye ne gubiteeka mu nkola. Weebale Mukama olw'omutima ogw'amagezi. Kati ddamu engalo ezo zikubire Yesu. Kati tuli ready? Mukulu jo yajje oba yazze dda? Yazze dda. Kale katumwanirize atutwale mu maaso. Neyanziza nnyo Bishop, neyanzeeke. Abooluganda Mukama yeebazibwe. Nsanyusa okubeera nammwe amakya g'olwaleero. Joy Kabanda ge mannya gange. Mu lw'ekisa kya Katonda ndi manager wa Glory Bank. Glory Bank ebaddewo emyaka 10. Tuli mwaka gwa 11. Simanyi oba olinamu akawunti. Bw'oba tolinamu akawunti, then we tunaba tumaliza kujja nkuteekeko emikono nkusabira osobola okufuna akawunti. Mukama yeebazibwe. Njagala okwebaza akakiiko ak'abasumba akaasazeewo twogere ku by'ensimbi mu kkanisa. Tuli ffenna kubanga tubadde twogera ku by'ensimbi ewantu ewalala wangi gye babadde batuyita. Amakanisa ag'enjawulo gabadde gatuyita ne tugenda ne twogera ku by'ensimbi. Kubanga ebyensimbi ddala twetaaga obyogerako mu kkanisa. Kubanga amaanyi g'ekkanisa gasinziira ku maanyi g'abantu baayo. Haleluya. Mukama yeebazibwe. Amaanyi g'ekkanisa gasinziira ku ki? Ku maanyi amaanyi g'ekkanisa mu byensimbi gasinziira ku maanyi g'abantu baayo mu byensimbi. Haleluya. So obukugu bw'ekkanisa mu byensimbi businziira ku bukugu bw'abantu baayo mu byensimbi. Yensonga lwaki twagala twogere ku byensimbi. Abasinga ku ffe balowooza twandibadde tetwetaaga kwogera ku byansimbi. Naye ffe si ffe tugenda okusooka obyogerako mu history. Ne Yesu kennyini omwana wa Katonda omulamu yakola ki? Yabyogerako. Omusajja asinga okwogera ku byensimbi ye musajja asinga okuba omugezi mu Bayibuli. Katonda gwe yawa amagezi omusajja ayitibwa King Sulumani. Yayogera ku byensimbi exhaustively n'agenda ebuziba. Nolwekyo twagala okufuna okuwabulwa okuva omukugu ono ayitibwa Kabaka Sulumani. Lwaki ddala twandyeteeza okwogera ku byensimbi? Njagala tugende mu byawandiikibwa mu kitabo ky'Omubuulizi. Abeera mu Buulizi chapter 10 verse 19. Tulabe kiki kyetugamba ddala twandyeteeza okwogera ku byensimbi oba nedda. Kwe tugenda okuva n'omulamwa gwaffe okugamba nti ddala twandyeteeza okwogera ku byensimbi oba tetwandyeteeza kola ki? Tetwandyeteeza byogerako. Ngenda kusaba ali ku project atuwa olunyiriri olwo. Gye bayita Ecclesiastes chapter 10 verse 19. Esoma bweti. Egamba nti oba ompeeyo oluganda. Ompeeyo oluganda. Soko ompeeyo oluganda. Egamba nti embaga bagifumbira embaga bagifumbira kuleeta nseko.
n'omwenge kusanyusa n'omwenge okusanyusa obulamu, naye effeeza eyanukulira oba eyanukula byonna. Feeza eyanukula biki? Eyanukula byonna. Naye oluzungu egamba but money answers everything. Kitegeeza olw'okuba nti ssente ziddamu buli kimu, n'olwekyo twandyetaaze naffe okulaba nti tuzoogerako. Lwaki tugenda okuzoogerako? Mu kaseera kano tuli mu kukola talazo mu kanisa yaffe. Twetaaga ki? Twetaaga ssente abooluganda. Bwe tumala talazo tugenda kukola ekituuti. Twetaaga ki? Akatebe k'otuddeko kagula ki? Ekitabo ky'owandiikamu kigula ki? Essaati gy'oyambadde ekola ki? Eppeeni gy'owandiise ekola ki? Ne walandi road gy'osula osasulayo ki? Ne takisi gy'olinya okujja ku kyaki okoze eki? Kati twandyetaaze okwogera ku byensimbi oba nedda? Twetaaga obyogerako? Amiina. Kale tuba twetaaga obyogera then tugenda tandika obyogerako. Twagala okwebaza ekkanisa nti yatuwa omukisa okusobola okuneteekawo omwezi guno gwonna ogwa financial empowerment. Mu service emu tusobola obutamalaayo buli kimu kye tugenda kubanga twogerako, kubanga ebintu bye tugenda okwogerako bingi. Mu bino tugenda kwogera ku lwaki wandyetaaze okufuna okumanyisibwa ku byensimbi. Ekyokubiri, twetaaga okwogera ku kutereka n'engeri gy'oterekamu okutereka okukuwa amagoba. Ekyokusatu, twetaaga okumanya engeri gy'okuzaamu ssente zo. Ssente zo osobola zikuza otya, kye tuyita investment. Osobola otya okukuza ssente? Then ekirala, twetaaga okumanya engeri gy'okuuma ssente. Kyangu nnyo okufuna ssente, naye okuzikuuma okubeererawo, ekyo nakyo kintu kirala. Bwe twogerera ffenna abasinga tuyingiza, naye bwe bakubuuza nti ku nnyingiza gye wayingiza mu 2019 oyinako ky'osobola okulagako, abasinga tuyinza okuba tetukola ki? Tetuyina. So twetaaga okwogera ku byensimbi okulaga engeri gye tusobola okukuumamu ki? Okukuumamu ssente. Ekyo ekirala, twetaaga okwogera ku ngeri gye tusobola okwetegekeramu ebiseera nga tetukyasobola kukola. Nga Moses bwe yagamba nti nga Moses Katonda bwe yayogera naye n'amugamba nti abasajja bonna mu Numbers 28 abawezezza emyaka egisukka mu 5 bagende bawummule, wabula bayambeko baganda baabwe mu kutegekanga enkuŋŋaana mu lusiisira. Tuli ffenna kitegeeza nti wabeerawo akaseera mu bulamu ak'okuba nga tokyasobola kukola. Osobola okuba nga tokyasobola kukola kubanga obadde mulwadde, oba kubanga oyina bakutemyeyo ku mulimo, obanga kubanga emyaka gy'omubiri gukoze eki? Gunafuye. Ate nga ffenna tukimanyi nti akaseera katuuka omubiri ne gukola ki? Ne gunafuwa. Kati weetegekedde akaseera ako. So akaseera ako osobola okwetegekera ng'ojja ozimbibwa mu byensimbi. N'olwekyo njagala tukubireko kanisa yaffe mu ngalo n'olukiiko lw'abasumba okusalawo okujja okututegeeza ku byensimbi. Ebyensimbi bino tubiyigiriza mu bifo eby'enjawulo. Tugenze makanisa ag'enjawulo nga tuyigiriza. Waliwo amakanisa ge tugenzeemu nga Christ Heart, nga Aka Church, nga Caris Bible College batuwayo almost session ya wiki nnamba okubeera nga tusomesa ku byensimbi. N'amakanisa amalala mangi agatwetoolodde, agali mu Lugala, agali mu Nankulabye, mu Masanafu, yonna tubadde tugendayo nga tukola ki? Nga twogera ku byensimbi. Ebyensimbi bino lwaki twandyetaaze okubyogerako? Kubanga bwe twogera ku byensimbi waliwo ebintu bisatu ebibaawo. Ekisooka, okufuna okumanya. Kirungi nnyo okufuna okukola ki? Okufuna okumanya. Nti ebiseera ebisinga bw'okola okusalawo ng'okukoledde mu kumanya, ebiseera ebisinga okola okusalawo ku ki? Okulungi. Naye ebiseera ebisinga buli lw'okola okusalawo ng'okusalawo okwo okukoledde mu butamanya, twesanze nga tukola ensobi nnyingi mu byensimbi byaffe kubanga tusalirawo mu bukola ki? Mu butamanya. So financial empowerment week eno egenda kuyamba okuwa okumanya. Okumanya mu ngeri ki? Okumanya one products gye wandyetaaze okukozesa mu bulamu bwo bw'ogenda okubeerawo mu byensimbi.
products zetwogerako nga products ezikuleetera okuba nga otereka ssente, products ezikuleetera okubeera nga weewola nozaayo, products ezikubeera nga okola investment, so ebintu bwe bityo naye bye tosobola bikola okutuuka nga ofunye okumanyisibwa ku byaki ku byensimbi. Ekyokubiri, okumanyisibwa ku byensimbi kukuwa obuvumu kye tuyita confidence, nti osalawo n'obuvumu buli kyogenda okukola, kubanga omanyi nti okusalawo kwogenda okukola kugenda kubeera kusalawo kuki kulungi. Yensonga lwaki olwaleero tuzze okubaako ebyensimbi, twogere ku byensimbi. Mu ebyo tugambye tujja kwogera ku kutereka, tujja kwogera ku investment, engeri gye tukuzaamu ssente, tujja kwogera ku ngeri gye tuweetegekeramu obukadde bwaffe n'ebintu n'emitendera emirala egy'enjawulo, tumanaginga tutya amabanja gaffe. Ekyo nakyo tujja kukyogerako singa obudde buliba butukkiriza kuba tugenda kubeera ne session ez'enjawulo mu service ez'enjawulo. Tugenda nga twogera, abantu b'enjawulo bagenda kujja nga boogera ku byensimbi paka ndowooza ennaku z'omwezi nga 9 omwezi ogujja. So n'olwekyo mu ezo session tugenda kuba twogera ku bintu ebyo mu ngeri ey'enjawulo. So kituyambe ne tusobola omu service eno obutasobola kumalayo buli kimu, so nja kukusaba obeere at least buli wosobola okubeerawo okole ki obeerewo. Then bwe tuba tumaliriza okusoma wano oba okuyigirizibwa okuva mu byawandiikibwa, tutegese olusiisira lw'ebyensimbi wansi, ojja kgendayo ofune okwongera okubangulwa products ez'enjawulo ze weetaaga okuva mu Growth Trans Financial Services ne Glory Savings and Credit, okumanya nti ddala biki bye naalyetaaze okubeera nga obulamu bwange obw'ebyensimbi mbutereeza. Tuli ffenna, Mukama yeebazibwe. Mukama yeebazibwe abooluganda. So nze obulamu obwange bwagezaako okusumulukuka mu byensimbi bwe natandika okuyaayaanira okuyiga oba n'okwagala okumanya ku byensimbi. Mu bino kyannyamba okubeera nga mbaako ebintu byenjiga ebigenze nga binnyamba mu bulamu ng'omuntu, okubanga neewala ensobi ze nandibadde nkola mu byensimbi. Ekirala n'okubanga mmanya opportunities ez'enjawulo mu byensimbi. Okusookera ddala bwe nayaayaanira okumanya, nagenda mu lukuŋŋaana olumu olw'ebyensimbi ne ntuula. Bwe natuula ne wavaayo omusajja ono yajja okusomesa, yaleeta ekyawandiikibwa. Ekyawandiikibwa kino kyali mu Matayo 25. N'ayagala ndage nti ddala Katonda ali waggulu ayagala tubeere bulungi mu byaki, ayagala tubeere mu byensimbi, kubanga Bayibuli egamba nti najja mufune obulamu, naye obulamu muki mu bujjuvu bwaki, mu bujjuvu bwabwo. Tuli ffenna, najja mufune obulamu naye obulamu muki mu bujjuvu bwabwo. Kitegeeza nti twetaaga okubeera n'obulamu mu bujjuvu bwabwo, mu byemwoyo, ebikwatibwako n'ebyensimbi n'ebyobulamu, health. Tuli ffenna, katugende mu Matayo 25. Olw'obudde, ndaba obudde bwe nnyina butono nnyo, nsigazizaayo eddakiika ntono ddala. So Matayo egamba atya? Ono Yesu yennyini 25:14 egamba, obwakabaka bw'omu ggulu bufaanananga omuntu eyali agenda okutambula mu nsi endala, n'ayita abaddu be n'abalekera ebintu bye. Tuli ffenna, n'ayita tulinga obwakabaka bwa Katonda. The kingdom of God is like a man who was going for a journey. Then this man called his servants, n'ayita abaweereza be n'abalekera ebintu bino. N'awa omuntu talanta 5, omu n'amuwa talanta 5, omulala n'amuwa talanta 2, n'omulala n'amuwa talanta 1, okusinziira ku busobozi bwa buli muntu. Okusinziira ku ki? So wepositioninze okubeera n'obusobozi nti gwe Katonda gwagenda okuwa talanta 5. Tuli ffenna, wepositioninze okulaba nti
katonda gwe gwagenda okuwa talanta 5 kuba bayibuli etugambye nti buli omu yamuwa okusinziira ku busobozi bwe. Naawa omu etalanta 5, omulala 2, omulala 1, buli muntu ng'obusobozi bwe bwali bukola ki? Bwe bwali buli. So gwe obusobozi bwo buli butya mu byensimbi? We positioninze okuba n'obusobozi obwo nga oyina obukugu, kubanga katonda bw'aba anoonya n'abantu abokukozesa, anoonya abantu abalina obukugu mu buli kintu. So bw'aba ng'agenda kukuteekako bizinensi, ofunye obukugu obumanaginga bizinensi eyo n'ebeerawo. Lwaki erina okubeerawo? Erina okubeerawo kubanga bizinensi eyo egenda kuwa abantu abalala omukisa. Egenda kubanga ewa abantu abalala omukisa nga bwe yasuubiza mu Deuteronomy 8:18 nti nze Katonda abawa amaanyi agakola obugagga. Nsobole okutuukiriza ekyo ekiragaano kye nakola ne baani ne bajjajjammwe nti munaaba omukisa. Kati tulaba wano Yesu atuwa olugero lw'omusajja ono n'abawa talanta 5, omulala ne bamuwa 2, omulala ne bamuwa 1 okusinziira ku busobozi bwabwe nga bwe bwali. Katugende mu maaso. Amangu ago eyaweebwa etalanta 5 n'agenda n'azisuubuza, n'aviisaamu etalanta endala 5. Tuli ffenna tugende ku wokubiri. Bw'atyo n'eyaweebwa talanta 2 n'aviisaamu 2 endala. Tuli ffenna. Naye eyali yaweebwa 1 n'agenda n'asima ekinnya mu ttaka n'akwekamu effeeza ya mukama we. Tuli ffenna. Awo nga wayise ebbanga gwanvu. Nga wayise ebbanga ki? Njagala nsooke mpozingemu awo katono. Nga wayise ebbanga gwanvu, mukama we n'akola ki? Kitegeeza nti ebiseera ebisinga kitutwalira ekiseera okubaako ebintu bye tutuukako mu byensimbi. Abasinga tulowooza nti ogenda kutandika leero, enkya obeere nga ddala otuuse w'olina okukola ki? Okugenda. Okutegeka obulamu bwo mu byensimbi kitwala ebbanga. Tuli ffenna? Kitwala ebbanga. Kitwala obugumiikiriza, sitwala consistency ng'okola ekintu ekyo. Bw'oba osazeewo kangeze kutwala products ez'okutereka, okubaako n'ekyojja mu kutereka, kitwala ebbanga eriwerako okubeera ng'ekintu ekyo okikola consistently nga tova ku mulamwa. Eggulo nabadde njogera n'omukyalo omu ali bweru, abadde ajja asindika ssente ze, nga bw'ajja asindika ssente ezo ng'alina ky'ayagala okukola. Naŋŋamba manager, mbadde njagala ssente zino nsavingidde emyaka 2, naye kati nali njagala kukola kino na kino, naye kati mbadde waliwo muganda wange bamusibye, waliwo ono yakoze bwati ne bwati. Natandika okwogera ebizibu abooluganda bagenze bamuteera ku ttebo. Kyenavudde mubuuza ekibuuzo nti ssente zino wali oziterekera ki? Kyekibuuzo kye namubuuzizza. Nanga nti ssente zino nali nziterekera kino. Ne mubuuza okikoze. Lwaki kaakati ate okola diversion along the way? So mu budde buno obuwanvu nga mukama w'abano bwe yamalayo, abasinga tukola diversions nnyingi ne mistakes mu bintu ebyensimbi. Oterese ssente zo ziterekedde ebbanga ddene olina kyoyagala okukola, ebbanga olw'okuba libeera ddene okukituukako n'odivertinga. Abalala tudivertinga n'olowooza nti kati ndabika nterese nnyo, ate nga it is something ky'osobola okukola okukiganyirwamu. Kitwala ki? Kitwala ebbanga ddene. So bayibuli etugamba nti nga wayise ebbanga ddene, mukama w'abantu bano yakomawo. Bwe yakomawo n'atandika okubasaba okuwa accountability. Tugende mu maaso. Omuddu eyaweebwa talanta 5 n'ajja n'aleeta talanta 5 endala. Eyaweebwa talanta 5 yasobola okukola kyo zikubisaamu. Oba eyaweebwa feeza 5 yasobola okugenda n'azikubisaamu. N'agamba nti mukama wange wandekera talanta 5, laba naviisaamu talanta 5 endala.
katuwulire mukama we yagamba atya. Mukama we n'amugamba nti weebale, oli muddu mulungi mwesigwa. Oli muki? Oli muddu muki? Ate omuki? Olowooza Katonda abantu abakubisaamu resources z'abawadde abayita atya? Wanje balungi ate baki? So Katonda bw'atuwa resources, ekigendererwa kya Katonda ekisooka kwe kulaba nga resources zino tuzikubisaamu. Olwaleero ogenda n'ova ku ssomero n'ofuna omulimu. Bw'ofuna omusaala gwo ogusooka ogukubisizaamu otya okweyongerayo, ogukubisizaamu otya okukula. So Katonda ali more interested mu kubeera nga tukubisaamu resources zaffe. Buli muntu atakubisaamu resources ze tugenda kulaba mu maaso awo Katonda amuyita atya. Twogera ku byansimbi. Eggulo wakedde wagenze mu kikuubo n'ositula emigugu ne bakuwa omutwalo. Omutwalo ogwo gwongeddeko, gwina kye gweyongeddeko, gwina engeri gy'ogukkiriza okukulamu. Okay, amugambye atya? Oli muddu mulungi era mwesigwa. Wali mwesigwa mu bitono, ndikusigira ebingi. Yingira mu ssanyu lya Mukama wo. Mulowooza Yesu yali ategeeza atya ogamba nti yingira mu ssanyu lya Mukama wo? Yali ategeeza atya? Mulowooza Yesu yali ategeeza atya ogamba nti obadde muddu mwesigwa n'olweso yingira mu ssanyu lya Mukama wo? Mukama yeebazibwe. Katonda yeenyumiriza nnyo mu kubeera nga tuyina omuyiika. Wandibadde okikubirako mu ngalo. Katonda yeenyumiriza nnyo mu kubeera nga tulina omuki? Nga tulina omuyiika. Katonda yeenyumiriza nnyo obulamu bwaffe okubeera mu abundance, kubanga ekyo kimusanyusa. Katonda akyenyumirizaamu nnyo okubeera nga tusobola okuba na buli kimu kye twetaaga mu buli kadde, nga tusobola n'okuwaayo ku lw'emirimu emirungi. Nga tusobola okuwaayo ku lwamiki? Ku lw'emirimu emirungi. Katonda yeenyumiriza nnyo mu kuba nga resources zaffe zikula ne zituleetera ekyomuyiika. Bwe zituleetera ekyo ekyomuyiika ne tusobola okuba nga tuwa ku buli mulimo gwonna omuki? Omulungi. Ab'enjiri bwe bajja nga bagenda mu njiri osobola okuwaayo ku lw'omulimu ogwo omulungi. Bwe tujja nga tuzimba ttalazo osobola okuwaayo ku lw'omulimu ogwo omulungi. Bwe tujja nga tukola siiringi osobola okuwaayo ku lw'omulimu ogwo omulungi. Bwe tujja nga tulina omulwadde eyeetaaga okujjanjaba ne tuwaayo ku lw'omulimu ogwo omuki? Omulungi. Kyovula Katonda akyenyumirizaamu nnyo okubeera nga ffe tuli mu abundance. Kyovula bagamba ono omuddu yakubisaamu talanta 5 nti oli muddu muki? Mulungi era muki? Mwesigwa. Obadde mwesigwa mu kitono, ebingi bigenda kukola ki? Kuweebwa. Obeere n'obuvunaanyizibwa ku byo era yingira mu ssanyu lyani? Mu ssanyu lya Mukama wo. Tuli ffenna essanyu lya Katonda kwe kulaba nga tulina buli kimu kye twetaaga mu budde bwonna, mu kaseera konna. Kyava Yesu agamba nga nti nzize mubeere n'obulamu mu bujjuvu bwaki? Mu bujjuvu bwabwo. Tuli ffenna katugende mu maaso. Katugende. N'oli eyaweebwa talanta 2 n'ajja n'agamba nti Mukama wange wandekera ettalanta 2, laba naviisaamu ettalanta 2 endala. Katabe yamugamba atya? Mukama we n'amugamba nti weebale, oli muddu mulungi mwesigwa. Wali mwesigwa mu kitono, ndikusikiza ebingi. Yingira mu ssanyu lyaki? Lya Mukama wo. Tugende mu maaso. Katugende tulabe omusajja oli omulala gwe bawa talanta 1. Ye yakola atya? Jjukira nti tugambye oli mu kusooka nti buli omu yaweebwa okusinziira ku buki? Ku busobozi bwe. Katonda ebiseera ebisinga alaba obusobozi bwaffe. Tuli ffenna olwa resources zagenda otuwa. Ebiseera ebisinga Katonda ayinza okuba takuwadde in charge of bingi,
olw'obusobozi n'endowooza z'olowooza mu byensimbi. Nga bwe tugambye nti session zino zigenda mmene kukyusa ndowooza. Olowooza otya ku byensimbi? Sebiseera bisinga engeri gye tulowooza mu byensimbi bireetera birimitinga Katonda biki byagenda otwesigisa. Abamu tuli so reserved nti bw'okwata akasente ko buli wolowooza okateekola abagenda kabba. Tutya okuinvestinga. Abantu tutya n'okuzitereka. Abamu tutya n'okuwa ekimu eky'ekkumi. Kati Katonda agenda kuwa bungi bwenkana ki? Agenda kukugabirira okusinziira ku ndowooza yo. So tugenda kulaba nga tukola kye tuyita attitude change. Okyusa otya engeri gy'olowoozaamu ku byaki? Ku bya ssente. Katulaba omusajja ono ye bwe yali alowooza yafuna ekitono. N'oli eyaweebwa talanta emu n'agamba nti mukama wange nakumanya ng'oli muntu mukakanyavu nga okungulira ky'otaasigira okuŋŋaanyiza gy'otaakola ki? Gy'otaayirira. Nti nakumanya ng'oli muntu muki? Mukakanyavu. Sometimes Oluganda luntawanyaamu naye service tulimu ya Luganda. Nti nakumanya ng'oli muntu mukakanyavu. Ebiseera ebisinga abantu abatalina ssente oba abantu abaavu oba abantu abanaku, I'm sorry to use those statements, they hard statements naye ngenda zikozesa. Ebiseera ebisinga bw'ogenda gye bali bye batandika basooka na kwemulugunya. Kikulu banka eyo eri wala. Ekikulu simanyi bye tusevinga, simanyi ebintu ebyo manyi tusevinga. Ekikulu SACCOs nyingi zitubbye. Ekikulu banka nyingi zisala ssente. Batandika nakola ki? Nakwemulugunya. Nga bwe tulaba omuddu ono atandika nakola ki? Atandika nakwemulugunya. Ebiseera bisinga tutandika nakwemulugunya. Era gyogere nti abantu abatagenze mu maaso mu bulamu, obulamu bwabwe ebiseera bisinga bujjudde okwemulugunya kungi. Bo buli opportunity bagirabamu negative. Tuli ffenna buli opportunity baleetebwa gye bali bagirabanga eri ki? Bo batunulira negativity. So tugenda kusaba nti bw'obanga onaagenda mu maaso mu byensimbi osobola okutandika okubeera positive. Omusala ogwo omutono gukola tonaba complaininga nti omusala gwange mutono n'olwekyo sisobola guterekako. By the way kankubuulire, bw'oba tosobola kutereka singi 1,000 ku mutwalo tosobola kutereka mutwalo ku miliyoni. So it begins with that small step. Okubeera nti otandika. Then bw'otandika ebiseera ebisinga ne kigenda nga efuuka culture. Bwe twali twakava ku university natandika okutereka. Tulina ekibiina kyaffe twali tutandise nga tutandika okutereka ssente. Twatandika nga tutereka emitwalo 2 buli mwezi. Ne tujja nga tutereka 2 ne tuva ne tugenda ku 3 ne tugenda ku 5 ne tugenda. Ne kigenda nga kimotivating okwongera okuyaayaana okuyiga ku bintu bino ebyokutereka n'okukuza ssente. Era ndoza abasinga no mumanyi ndi business man. Nzagala okuva ku university nga nyine edduuka eryange. Tuli ffenna nga nyine edduuka eryange ku Gazaland. Ninge okuyaayaana okukwajja mu mutima gwange okwongera okumanya ku byensimbi. Ne sibimanya bumanya nga nsibwe ebisomeseko naye ngamba biblical principles zoogera zitya ku byaki? Ku byensimbi. Kati wenjogera tutereka mu ekyo ekibiina tuterekayo emitwalo 6 buli mwezi. Naye nga twatandikira kati emyaka 10 down the road. Naye nga twatandika tutereka mitwalo emeka? Mitwalo 2. Buli lwogenda ng'okikola there is that motivation gy'ofuna. Motivation gy'ogenda ofuna okubeera nga okikola consistently. So tulaba omuddu ono ng'atandika na kwemulugunya. Bwe yeemulugunya Bayibuli etugamba etya? N'agenda n'entya n'eŋŋenda n'engikwata n'engikweka mu ttaka ettalanta yo. Laba yiino n'akomyawo talanta ki? Emu. Katulabe Yesu agamba, Mukama we yamugamba atya? Oba Mukama yamugamba atya? Naye Mukama wange n'addamu n'amugamba nti oli muddu mubi mugayaavu. Oli muddu muki?
oli muddu muki oli muddu muki mugayaavu kati gwe afuna resources zo ne zitakula bakuyise batya ekisooka oli muki ekyokubiri oli muki oli mubi ate oli mugayaavu Katonda bw'atuwa resources atusuubira resources zino okubanga nga zeekubaganyaamu atusuubira resources zino okubanga zikula amugamba atya oli muddu mubi ate era mugayaavu wamanya nti nkungulira bye saasigira nkuŋŋaanyiza bye saakola ki bye saayiira amuwa amagezi ki kale kyakugwanira okugiwa abasuubuzi effeeza yange nange bwe nandize nandiweereddwa eyange n'amagoba gaamu tekyandikugwanidde okukwata ffeeza yange eno gye nakuwa oba sente zange ezo ze nakuwa n'ozitwalira abantu abategeera ebyensuubulagana ne bakuyamba ozikubisaamu tekyandibadde kyamagezi gwe essente ezo entono z'okozesa z'otasobola kukubisaamu ez'omusaala gwo kuzitwala n'oziteeka mu Glory Bank eyina obukugu mu kukubisa mu ssente ezo n'ekuyamba ozikubisaamu tuli ffenna gw'oyinza okuba tolina bukugu naye kyesandi amugamba gw'oyinza okuba kale tewalina bukugu naye wali tosobola zitwalira abo abakugu mu byensuubula oba aba banka ne batandika okuzimpangamu amagoba tutandika n'okwemulugunya nze simanyi ngeri gye bakubisaamu ssente simanyi ngeri gye batereka simanyi ngeri ki otuukiridde abakugu ne bakuwa amagezi ne bakwadvisinga so yensonga lwaki tulina financial empowerment eno okutuyamba okututegeka nti tusobola okukyusa obulamu bwaffe obw'ebyensimbi tusobola obukyusa tutya tusobola obukyusa nga tukyusa endowooza zaffe engeri gye tulowooza ku byensimbi tulabye omusajja oli engeri gye yali alowoozaamu yengeri y'obugabirizi gye bwagenda gyakola ki gyali bw'onaakyusa endowooza yo ogenda kulaba obugabirizi nga bukyusa ango engeri gye bukola ki gye bujjamu lwaki twandirowoozezza nti kyandibadde kirungi okulowooza positive mu byensimbi kyandibadde kirungi okulowooza positive mu byensimbi kubanga Katonda yatusuubiza okuba omukisa tuli ffenna Katonda yatusuubiza okuba omukisa katugende mu Genesis oba lubereberye chapter 12 akanyiri akokubiri n'akokisatu Katonda asuubiza jjajjaffe Abraham Isaac jjajjaffe Abraham amugamba nti ogenda kubeera omukisa eri amaki tuyinza obutasomaayo amusuubiza nti ogenda kubeera mukisa eri amawanga era abantu bonna banaaweebwa omukisa okuyita mu ki okuyita mu ggwe abantu bonna bagenda kuweebwa batya omukisa agenda mu Genesis chapter 26 verse 4 n'agamba Isaac nti amawanga gonna gagenda kubeera nga gaweebwa omukisa olwa ggwe n'agenda n'agamba Jacobo mu Genesis 28:13-14 nti famirizi zonna ez'oku nsi zigenda kuweebwa omukisa lwa kubeera kuyita mu ggwe kiki Katonda kyategeeza wano nti wano mu Deuteronomy atugamba 8:18 nti nzemba wa amaanyi agakola obuki agakola obugagga nsobola okutuukiriza endagaano yange gye nakola ne jjajjammwe Abraham Isaac ne Yakobo endagaano yeeriwo endagaano yeeno tugenda kubeera ba mukisa eri amawanga era amawanga gonna n'abantu bonna banaatekwata kuba naayitibwa ba mukisa kubanga ffe tuweereddwa omukisa ogaba otya omukisa owa omukisa nga okutta resources z'oyina n'ozireetera okukula resources zino bw'ozireetera okukula ne ziyamba abantu balala bangi okusinga lwe ziyamba gwe omuki muntegeera tuli ffenna so tutandikidde linga tugamba nti resources zino Katonda zaakuwadde ozireetera otya okukula okusobola okuba nga zigasa abantu bangi
olwaleero abasajja bonna abalina amakampani n'abemployinga abantu tebatandika nga balina amakampani ago, batandika nga balina ennyingiza entono gye bafuna. Bw'atandika nga alina ennyingiza entono gye bafuna n'afuna idea. Bw'afuna idea n'atandika okutereka sente zino n'azivaayo n'akola kampani. Bw'avaayo n'akola kampani n'atandika okuwa abantu emirimu. Awo omuntu ono afuuse omukisa. Afuuse omukisa eri famiri z'abantu bano. Kati omuntu ono afuuka omukisa kubanga mu lugendo lw'alina kyabadde yeerekereza olw'obukugu bw'afunye mu byensimbi n'akiteeka ku bbali. Bw'akiteeka ku bbali n'atandika ekintu ekigenda okugasa abangi. Kuba kino kye kisuubizo Yesu kye yatusuubiza nti nze Katonda abawa obugagga ntuukirize endagaano. Endagaano eriwa egamba endagaano tugenda kubeera mukisa. Naye gwe ekibuuzo kyogenda okwesa oko oli mukisa. Mugenda kubeera mukisa eri families. Mugenda kubeera mukisa eri amawanga. Tubeera tutya omukisa eri eggwanga. Olwaleero bwe njja n'entandika kampani nga nsevinze sente zange. Sente ezo n'ensalawo zikola mu bizinensi. N'enfuna abantu 9 ne mbawa emirimu. Abantu bano bagenda kutandika okusasula omusolo eri gavumenti peyi. Tuli ffenna bwe batandika okusasula peyi n'emisolo emirala. Ndi mukisa eri eggwanga. Ndi mukisa ndowooza eri eggwanga. Awo ntandise okubeera omukisa eri eggwanga. Ekyo kyali kisuubizo Katonda kyesuubiza jjajjaffe Abulahamu ne Isaaka ne Yakobo. Bwe tugenda ku families, olwaleero bwe nja n'employinga abantu abo, families z'abaana abantu nga basobola okufuna school fees, oli asobola okusasula rent, basobola okufuna emmere, ndi mukisa. Kati njagala olwaleero weebuze ekibuuzo ng'ova wano nti gwe obadde otya omukisa eri families ez'ensi eno, obadde otya omukisa eri eggwanga. Mukama yeebazibwe. Kino kisobola kutandika nga tulowooza bulungi mu byensimbi. Okulowooza ne tutandika okwetegekera, okutandika okutereka, okutandika okulaba nti sente zaffe zikula. Nga bwe nabagambye nti service tusobola obuteekizo sitinga buli kimu kubanga obudde tubeera na buki, obudde tuba na butono okwogera ku bintu byonna bye twanditaaze okwogerako. Naye bw'ojja n'olaba nti ebiseera ebisinga endowooza yaffe tuleetera okugenda mu maaso mu byensimbi oba okukola ki. So bwe tujja mu bisomo gino egy'ebyensimbi ebiseera ebisinga ekisookera ddala kwe kukyusa endowooza yaffe ku byensimbi nti Katonda ayagala obeere bulungi mu byensimbi. Ekyo kimusanyusa. Era tulaba ng'agamba nti weebale. Obadde mwesigwa, gwe omwesigwa, obadde mwesigwa, weebale. Obadde mwesigwa, tuli ffenna, obadde mwesigwa, n'amuteekako n'ekintu ekirala, oli mulungi. Amuyita omulungi lwaki? Amuyita omulungi lwaki? Amuyita omulungi kubanga ekitono kyabadde nakyo kye yaweebwa asobodde okikubisaamu ne kikula, ne kyeyongerako, ne kisobola okugasa abantu abalala baki? Abantu abalala bangi. Kitegeeza ne bwe yandyagadde kukola investment ndala, yandibadde agamba nti kati nga bwe nakuwa talanta 5 zikubisizaamu, nsobola zikujjako n'enziwa n'omulala, naye n'agenda n'akola ki? N'akubisaamu. Naye eyo ye yaweebwemu n'agiziika. Bayibuli etugamba nti n'akatono k'oyina kagenda kukuggyibwako kaweebwe oyo akola ki? Alina. Kubanga togenda kusobola kutuukiriza, participate nze mu kutuukiriza kisuubizo kya Katonda eky'okubeera omukisa eri amaki? Eri amawanga. So nolwekyo abooluganda nga mmaliriza mbagamba nti kya buvunaanyizibwa era kya bwa Katonda okubeera nga tujjumbira n'okuyaayaanira okufuna okumanya ku byensimbi. Lwaki tukiyaayaanira? Kubanga Katonda waffe ayagala tukulaakulane. Katonda waffe kimusanyusa nga tulina buli kimu kye twetaaga ku kadde konna. Katonda waffe kimusanyusa nga tusobola okuwaayo ku buli mulimu omulungi. Katonda waffe kimusanyusa nga tusobola okuyamba abantu abali mu buzibu. Katonda waffe kimusanyusa nga tusobola okubeera omukisa eri abo abalina obwetaavu. So n'olwekyo kikukakatako gwe ng'omuntu okutandika okutegeka obulamu bwo nti mu byensimbi obulamu bwange buvudde butya ku leve eno ne bugenda ku leve endala. Okusookera ddala tutandika na kyakuba nga olina ekyokukola. Olina okuba nga olina ekyokukola. Abantu bangi mu kkanisa banafu, tebaagala kukola. Tuli ffenna tebaagala kukola.
okukola ne Yesu yennyini omwana wa Katonda omulamu yakola. Tuli ffenna tulabanga Yesu yakolanga ne kitaawe Yozefu ne bakola mu bbajiro, naye abasinga tetwagala kukola. Paulo bw'agenda okubuulira enjiri agamba ekkanisa ze yakyaliranga nti ffe tukoze ne twebeezaawo n'emikono gyaffe. Otherwise twandibadde tusobola okusaba ekiweebwayo okuva gye muli, naye tusobodde okutuukiriza ebyetaago byaffe byonna nga tubijja mu mirimu gye tubadde tukola n'emikono gyaffe. Katonda ayayaanira nnyo okuwa omukisa emirimu gy'emikono gyo. Agamba nja kuwa omulimo, nja kuwa omukisa emirimu gy'omikono gwo. Kati olina kyokola. So n'olwekyo ngenda kusaba olugano oba tolina kyokola, ke kaseera ofune ekyokukola. Ye step esooka. Step ey'okubiri yakubanga ku ekyo kyokola bwe kiba kiyingiza otandika okulaba engeri gy'oterekamu sente ezo. Sente ezo oziyamba okukula ng'ozinvestinga. Mukama yeebazibwe. Tulina bingi nnyo bye tujja kugenda nga tuyiga mu services ez'enjawulo. Tujja kwogera ku investments, tujja kwogera ku ngeri y'okwetegekeramu obukadde n'ebintu eby'enjawulo. Naye olw'obudde, olw'okuba nti service eddako olina ekubanga egenda mu maaso, ngenda kusaba nkomaawo. Mukama abawa omukisa. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Kale katusabe. Katonda w'ekisa tukwebaza, tukugulumiza, tukuwa ekitiibwa. Twagala okwebaza kubanga obadde mulungi gye tuli. Twagala okwebaza olw'okuba nti olwaleero otuleese mu maaso g'abatukuvu bo okwogera ku by'ensimbi. Tumanyi nti kuyaayaana ako gwe Katonda affe okulaba nti abaana bo babeera bulungi, bakulaakulana, babeera nga balina buli kye beetaaga mu bulamu. Tumanyi nti kuyaayaana ako era kikusanyusa. Era tulaba ng'ogamba nti yingira mu ssanyu lya Mukama wo, kubanga ddala tumanyi nti essanyu lyo kubeera nga tulina buli kimu kye kutwetaaga. Tukwebaza nti naffe olwali tutandise olugendo lw'okumanya nti ddala kikusanyusa bwe tuba nga tulina ssente, kikusanyusa bwe tuba nga tuli bulungi mu by'ensimbi, kikusanyusa bwe tuba nga tukulyetingidde abantu abalala emirimu, kikusanyusa bwe tuba nga tukoze ebintu ebitwala abantu mu maaso. Tukwebaza era twongera okuteeka abantu bonna mu mikono gyo. Katonda ow'ekisa nti leka otugule obwongo bwaffe, leka otugule endowooza zaffe, twongere ate okufumiitiriza ku bigambo bino ebirungi by'oleese amakya g'olwaleero. Tulabe nga ate tweyongerayo okukulaakulana n'okugenda mu maaso mu by'ensimbi. Tukwebaza Katonda ow'ekisa, weebale Mukama, mu linnya erya Yesu Mwana Katonda omulamu tusabye n'okwebaza. Amiina. Service ng'ewedde.